Walya gumu oba ebiri. Gumu ne lutu yali eji nga umanyi ne kugamba nti kasita maze kiwedde okategeera kati walira muzikiza walira mutala mbona mubikapiro ne nali mbisepiro ngesimanyi kati anyway yote tugenda kaze tolali ensoge njagala kuzayo waneno wetubadde njagala kuzayo wano kugundi nti byonna okusajjuka bitandikira kukukuba mwana video nenga ennaku 2 before okupostinga video y'okukuba omwana mbadde njogera n'omukazi oyo onfuna netwogera nga tukanyiza fine mabega tewabaddewo nkwatagana nga tukanyiza nti kulwokuna ogenda kukomawo ojja kuleeta omwana tumutuume n'erinnya nga tukanyiza ne because alina kali eri kayagala oyisawaako okunkuba mbu nzire ku ttaka n'akola eyo video naye nga tubadde twakwogera musirijikidde ne kakyebiri mugambye kulwokuna oleeta omwana mutuume n'erinnya nti ngwe ne mugamba omwana ne waanaaba alwadde gwe nkubira bukubizi nkulagirira eddwaliro omutwaleyo teri kye bagenda kusaba n'eki byonna n'abigaana n'atabituukiriza buno obudde namulabyeko ku live ng'asabiriza byonna bye byakutteko ne minisita ndowooza kumukubira miranga gya kisiru ng'ate nze namugamba omwana ne woba oyagala bamujja eddwaliro weeyiri eddwaliro nakwatagana nalyo lwa nsonga ye kenyini we twegatta naye nali sirwalangako infections before nefuna infection kati we nagenda mu ddwaliro eyo nerinzijanjaba bulungi nenkwatagana nalyo onfuna ne mugamba omwana ne waba alwadde gwe twalayo butwazi mwana tebakusaba yadde 10 waliwo ne interview gye yabaddeko ne bankubira essimu ne mbimubuuza ne nkugamba sibikugambangako ng'obutikamatama video muginoonye okwakacyumbaali live ne mubuuza sigamba nga koleeta omwana otwale butwazi mu ddwaliro teri kye bakusaba ng'abutikawo matama naye abantu tebaagala kuwuliriza luwi muwuliriza ku biswaka bamusiiga enzi tikitegeera lwaki bulijjo infection yenzikwe mpate banyinzeko kiba kirwadde kirala bulijjo infection yenzikwe asinziku infection kirala infection is wide mu Luganda bakusiiga ki mu Luganda bakusiiga ki mbuye yo yenziku yenziku mu Luganda yenziku nze munaye mbadde manyi kirwadde kirala kati ne infection omukazi yasiiga biswanka enziku nagwe gwali gusoose nebyo byonna tebaagala biwulira nti munange nze namukubira nako ne mugamba omwana emboozi zenzikuzisobola ziwulira nga omwana yakutuukako nga talina filter awo wenyini we wandigambidde gikwate noga kino sikirya naye walaba ng'osobola otetenkanya omanyi kati ekyo ne tukivaako ne tukkiriza kyabawo but then tukkiriza ekyokutuukiriza obuvunaanyizibwa nalimbugaanyeeko anti kati tukole wetuti gwe teekayo nga taata kyosobola oba osobodde mutwalo oba ebiri temuwuliriza kyembaga nti demuza ntuukirira off camera naŋŋamba nze ngenda kukola kyonna ekisoboka to tarnish you in the view of people oyo muveeko mugasootekako ekyebiri kyamata kimala yakawaayo emitwalo 2 kasike n'omwana n'ekirala wulira ne oba musajja luwi weefule nti gwe musajja bagambye omwana weeteke mu bigere ebyo n'ogamba omwana muleete naye nagala zisobola mukusembereza wadde eddakiika ng'oyagala mufunirako ssente kati toyagala mufunireko ssente oyagala mbeere bubi naye omwana abeere bubi story Mrs. Akitara omwana gwe bakukanda okulabirira tomulabanga nako buli womugamba muleeta ateekawo diversion n'ayongezayo nagamba njagala nkulabe ng'ofudde mbagamba wano ne mbagamba nti omuwala yatuuka n'okgenda ndooza yalina mukwano gwange gwayogera naye nakimanya juzi wano nga nkebedde whatsapp yono kyali wange ng'alaga boogera bewereza ne blue move kyali wange nga yayogera n'oyo omuwala eyanzalira omwana